Weewaawo kati ate entambula esanyaladde ku luguudo olugenda mu makaage yaliko ssenkagalo w'ekibiina kya DP Paul Kawanga Semogerere. Omubiri gwe gubadde gutwalibwa mu makaage. Bannakibiina kya DP basimbye ennyiriri ebbali w'ekkubo okugwaniriza. Kusa munane ez'olweggulo omubiri gwe yaliko ssenkagalo w'ekibiina kya DP Paul Kawanga Semogerere gwanizidde bannakibiina kya DP nga bewanise bendera ku luguudo olutuuka mu makaage. Kukwasiddwa abakungubazi abakulembeddwamu Namwandu Namwambaza Sapuli ng'omusajja abadde mu Katoliki Kakongoliro. Bannaddiini abadde mu makaage abakulembeddwamu Ssaabasumba Basodokisi Yeronimus Muzeeyi bamwogeddeko ng'abadde omusajja omulungi ne basaasira ab'eŋŋanda. Has lost a great and dynamic politician. He's very rare to get and now he's gone. Abala omwogeddeko ye John Katumba yavuganya kuba pulezidenti omwaka oguwedde. Katumba bwange abantu abo gabagenga balonyoga kubayigirako. Akawungeezi ka leero bategeseewo ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semogerere ng'ayambibwako bannaddiini abalala. Yetabyeko abakungubazi okuva mu gavumenti ya wakati ne Mengo bannabyabufuzi abakulembeddwamu akulira oludda olw'obula gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga, Ssaabalamuzi yawummula Bati Magunda Katurebe, Katikkiro wa Buganda yawummula w'ekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Semogerere n'abalala. Mu kubuulira Viika General w'essaza ekkulu erya Kampala Monsinyori Charles Kasibante atuusizza obubaka bwa Kalidinaali Emmanuel Wamala wamu n'abasaseredooti be basaasiridde Ssaabasumba Semogerere olw'okuviibwako omuntu ow'enkizo. Emmanuel Wamala akusaasidde nnyo olw'okufiirwa kuno mukaddewo omugenzi Paul Kawanga Semogerere. Monsinyori byebatagenda kuziikibwa nabyo. Ab'enzikiriza endala kyebaba batamuteekako nakagoye nakamu n'agenda nga bwe yajja okujjukiza nti omuntu bino byonna biweekuŋŋaanya byakuleka ku nsi. Essomo eryo abooluganda Omukama atuwe tulyekkaanye kuba tugujobanye nnyo n'ebyobugagga mu nsi eno. Avumiridde ettemu erisusse ensangi zino nga n'omugenzi amwogeddeko ng'abadde omusajja abadde ow'emirembe n'asaba bannabyabufuzi okumulabirako. Oluganda ono atubeerere ekyokulabirako. Mwabali mu byobufuzi mwongere okwekkaanya n'okwegomba ebyo byabadde yettanira okulaba nti ensi yaffe ebeeramu amazima n'obwenkanya. Ssaabasumba Semogerere yeebazizza abakungubazi bonna olw'okwagala kwe bamulaze mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Buli yenna alina okuziika kuno mwebaliza ddala ne ku lwa bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala taata. Asabye bannabyabufuzi okutambuza omugenzi byabadde ayanira omuli ebyobufuzi ebya demokulasiya n'okulafubanira emirembe. Abazadde mweyise bulungi bweyagaza abaana baleme kwekola nsi eno nga olw'ebikolwa byammwe ebikyamu abantu namwe ne babakyayira. Oluvannyuma Ssaabasumba n'abasaseredooti bagenze ku ssanduuko y'omugenzi okumusabira. Bannakibiina kya DP okuli Paul Kakande ne Samuel Lwega Mukaku nabo bamwogeddeko bye bajjukira. Ekyali kigambo kya Dr.Paul Kawanga Semogerere osanga Kawanga Semogerere abadde ayagala democracy ow'ekimmemmette atali ono w'olujjulungu. Waliwo bannakigwanyizi abaamutawaanya ng'akyali pulezidenti jeno ne bamunyingirira n'asalawo era naye nadda ebbali. Abaayitako mikono gy'abakiikiridde ababaka abakyala nabo baliko bye boogedde. Okuneewogisaze siri mugumiikiriza mpulira nga tuluddewo nawe ekitiibwa Semogerere kuva myaka gy'ataano naye abadde akyali mugumiikiriza. Era bw'otunuulira bannabyabufuzi bonna abalereddwa mu ngalo ze be bannabyabufuzi abakola amakulu mu ggwanga lino. Disani Mutyaba ne Daya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.